Olunaku Kabaka lwe yali agenda okulonda omumbejja n'abeera mukyala we, Nabbi omukadde yayingira mu lubiri n'obubaka obwatteeka buli muntu mu kutya. Kabaka, omukazi anoowonya obwakabaka bwo tali mu bawala b'abakungu abali mu maaso go. Ekifo ky'obwakabaka kyasirika. Awo Kabaka n'abuuza nti abeera wa? Nabbi yakyuka n'atunula ebuvanjuba bw'ensozi. Abeera mukyalo abantu bo kye baavaako edda. Awo omukungu omu yaseka. N'abuuza ekyalo ky'abakolimiddwa, ekifo abantu abatalina mugaso gye basuulibwa. Nabbi yamutunulira n'obusungu era n'amuboggolera, toyogera kintu ky'otategeera. Awo n'akyukira Kabaka. Bamuyita omwana w'okufa, naye olunaku lumu abantu abaamugaana be bamu abajja okufukamira mu maaso ge. Obwakabaka bwonna bwasirika. Kabaka yali amaze emyaka ng'anoonya omumbejja n'abeera mukyala we, naye kati yalina okunoonya omukazi abantu bonna gwe bamugamba okwewala. Nga wayise ennaku 3, Kabaka Aldrin yaggyamu engoye ze ez'obwakabaka n'ayambala engoye enkadde ez'abanaku. Ku ludda lwe kwaliko omuweereza we era mukwano gwe ow'oku lusegere Makasi. Makasi bwe yalaba engoye za Kabaka yaseka. Maze obulamu bwange nga nkuuma Kabaka, naye leero nfaanana ng'omusajja atalina kyali. Kabaka Aldrin naye yaseka. Leero tetuli Kabaka na muweereza, leero tuli batambuze ababiri abanoonya obubuddamu. Nga bukya baava mu lubiri nga tewali muntu yenna amanyi, tebaali na basirikale, tebaali na bandera za Bwakabaka. Ku lunaku olwo Kabaka yatambula ng'omuntu owa bulijjo. Era oluvannyuma lw'ennaku ennya ez'okutambula baatuuka ku kyalo ekyali kikwekeddwa wakati w'ebibira. Amayumba gaali makadde, enguudo tezaaliko bantu, okutya kwali buli wamu. Awo omukazi omukadde yali asitudde enku yabayimiriza. Abantu abatamenyiddwa tebakkirizibwa wano. Makasi yamwanukula n'amugamba tunoonya ekifo ky'okwebakamu ekiro kino. Omukazi omukadde yanyennya omutwe, temusigala wano, musimbule nga bukyali. Kabaka Aldrin yamubuuza lwaki. Omukazi yatunula ku njuyi zombi n'alyoka ayogera mu mpola kubanga waliwo omuntu wano ayitibwa Ttendo. Buli gye baagenda mu kyalo baawulira ebigambo bye bimu, mwewale Ttendo, temulyanga mmere gye babawa. Abasajja 3 baali baagala okumuwasa naye bonna baafa. Omwana oyo alina ekikolimo. Makasi yatandika okweraliikirira ne yeebuuza oba Nabbi yakola ensobi. Ne Kabaka Aldrin yali alaba ekintu eky'enjawulo. Tewali muntu eyagamba nti yalaba Ttendo ng'akola ebibi byonna. Buli lugero lwatandika nawulira baŋŋamba nze ntegedde nti byali bigambo byokka. Wabula obudde obw'ekiro bwe bwatuuka baakonkona ku nnyumba nnyingi nga basaba ekifo ky'okwebakamu naye buli wamu baagobebwanga. Era waliwo omusajja yali alina ekifo eky'okwebakamu yabagamba tewali bisenge. Wabula Makasi yatunula emabega we nga waliwo ebifo ebitaliimu muntu. Era n'amugamba naye ndabanga ewali ebifo, wabula omusajja bw'atyo yaggalawo bugazi oluggi n'abagoba. Era ekiro ekyo basula wansi w'omuti omunene, amayinja gaali makakanyavu, ng'era empewo yali nnyogovu nnyo. Makasi yaseka mu mpola n'agamba salowoozaako nti olunaku lumu Kabaka aliibaka wansi w'omuti ng'omwavu. Aldrin yatunulira eggulu n'amugamba oba oli awo kino kye neetaaga okumanya abantu bange. Wabula nga tebunnakya Makasi yawulira akawoowo k'emmere. Yakwata ku Kabaka, zuukuka. Ku mabbali gaabwe waliwo akabba akatini, munda mwalimu omuwogo omwokye n'amazzi amayonjo awamu n'eddagala ery'ebimera. Waggulu waako waliko ekikolo ekiwandiikiddwako, tewali mutambuze asaana kwebaka nga muyala, wabula tekwali linnya. Bwe baali balya, omukazi omukadde yayitawo n'abalaba era n'ababuuza ani abawadde emmere eyo. Ko Aldrin, tetumanyi. Omukazi yatya n'abagamba mugisuule. Makasi yeewuunya n'amubuuza lwaki. Omukazi yayogera mpola, Ttendo yagibawadde. Wabula nga tannaddamu kwogera kigambo kirala yatambula n'agenda mangu. Makasi yatunula mu kabbo. Omukazi ono talinganga bwe boogera. Kabaka Aldrin yasirika naye omutima gwe gwali gutandise okukyuka. Akasana bwe katuuka wakati mu ggulu, Makasi yatandika okuwulira obubi era omubiri gwe ne gutandika okwokya nnyo. Kabaka Aldrin yatandika okudduka okuva nnyumba ku nnyumba.
Mwattu mukwano gwange mulwadde waliwo ayinza okutuyamba bw'atyo bwe yagenda abuuza. Naye buli gwe yakonkonanga ku luggi baamugaananga okuyingira era baamuggaliranga. Abantu baali batya okuyamba be batamanyi. Wabula enjuba bwe yali egenda okugwa eddoboozi ly'obukakkamu ne limuyita emabega. Nze mmanyi eky'okumuwonya. Bw'atyo kabaka yakyuka. Mu maaso ge wali walimiddewo omuwala eyali asitudde akabbo akajjudde ebimera eby'eddagala. Engoye ze ezaali nkadde. Emikono gye egyali giraga emirimu emizito gy'akola buli lunaku. Wabula amaaso ge gaali ga kisa. Gwe Ttendo? Kabaka yabuuza. Ttendo yamwenya mu mpola. N'amugamba ndowooza abantu bamaze dda okukubuulira ebigambo bingi ku nze. Kabaka yakoteka omutwe n'amuddamu weewaawo naye ndi wano. Ttendo yafukamira ku mabbali ga Makasi, yamukwata ku kyeni n'amussaako ebimera ebyali ebisse. Bw'atyo yafumba eddagala n'amuwa. Makasi yakwata ku mukono gwa kabaka n'ayogera n'eddoboozi erinaafu, ssebo, bwe baba nga bye boogera bituufu, lwaki ali wano? Kabaka yatunula mu maaso ga Ttendo. Oluvannyuma yagamba mpola nti nnonda okwesiga ekisa kye okusinga okutya ebigambo by'abantu. Ttendo bwe yawulira ebigambo ebyo amaaso ge ne gajjula amaziga, kuba kyali kimaze emyaka mingi nnyo okuva lwe yali awulidde omuntu amwesiga. Ekiro kyonna ati yava ku mabbali ga Makasi yamuwa eddagala yamukuuma okutuusa ku makya. Enkeera bwe baatuuka Makasi yabikula amaaso, omusujja gwe gwali gugenze era bw'atyo yatunuulira Ttendo n'amwenya era n'amwebaza. Wabula n'amugamba bagamba nti oli mwana wa kufa naye gwe ompadde obulamu. Ttendo yakoteka omutwe n'amugamba nsonyiwa olw'ebyo abantu bye boogera ku nze. Makasi yanyeenya omutwe n'amugamba nedda, si gwe alina ensobi, abantu be bakwogerako eby'obulimba. Kabaka Adrian yatunula eri Ttendo. Mu kiseera ekyo yatandika okutegera lwaki nnabbi yamusindika mu kyalo kino, kubanga omulungi omutuufu yali tabeera mu lubiri. Era bw'atyo kabaka Adrian yatunulira Ttendo. Otuyambye nnyo, singa si ggwe mukwano gwange yandifiiridde wano. Ttendo yamwenya n'agamba nti tewali kimbabanja. Katonda bw'akuwa omukisa okuyamba omuntu tosobola kumuyitako. Kabaka yali ayagala kuva ku kyalo ekyo, naye omutima gwe ne gumugamba okusigalayo ennaku ntono. Olwali olunaku olumu lwafuuka 2, 2 ne zifuuka 3. Buli lunaku yatambulanga ne Ttendo nga bayamba abantu, era buli muntu yali mu bwetaavu bamuyambanga. Olunaku lumu bwe baali bava okuyamba omukadde, kabaka yabuuza Ttendo, Ttendo, lwaki oyamba abantu abakukyawa? Ttendo yasirika okumala akaseera n'atunula ku njuba ng'egwa. N'amuddamu mu mpola nti singa nakkiriza obukyayi bwabwe okukyusa omutima gwange bandibadde bampangula dda. Bw'atyo kabaka yawulira ng'ebigambo ebyo bimusobedde. Kuba mu lubiri yali amaze emyaka mingi ng'awulira abantu boogera ku maanyi gokka, ku bugagga, ku buyinza, naye tewali n'omu yali amubulidde ku kisa ng'omukazi ono. Era mu mutima gwe yatandika okulaba nti nnabbi yali tayogera bya bulimba, naye waaliwo ataali musanyufu. Omukungu w'ekyalo Bakko yali atunulira buli kabaka ne Ttendo gye baagendanga. Yali akimanyi nti abantu baali batandise okukyuka endowooza zaabwe ku Ttendo. Ekyo kyamuleetera okutya mu ye. Era ekiro kimu yasindika omwana okugamba omutambuze nti amwetaaga. Bw'atyo kabaka yatambula n'agenda ewa Bakko. Bwe yatuuka ewuwe Bakko yamutuuza n'amuwa n'ekyokunywa. Oluvannyuma n'amugamba nti mpulira nti otambula nnyo ne Ttendo. Kabaka yamuddamu nti iye, muntu mulungi. Wabula amaaso ga Bakko gaakyuka n'amugamba vva ku kyalo kino enkya. Kabaka yamubuuza ate bwe sivaako. Bakko yamutunulira butereevu n'amugamba ojja kubula ng'abalala. Kabaka yategeera nti Bakko yali tayogera lwa kikolimo, yali ayogera ng'omuntu alina kyakweka. Ekiro ekyo kabaka teyeebaka, bw'atyo yagobera Bakko mu kyama. Mu makkati g'ekibira yalaba abasajja abaali bambadde ebyokulwanyisa. Bakko yali abawa ensawo ey'ebikomo n'abagamba nti omutambuze ono amanyi ebisukkiridde, temumuleka kuva ku kyalo kino nga mulamu. Kabaka bwe yali agezaako okudda emabega yalinnya ku luku era lwamenyeka.
Abantu ne beekanga kiki ekyo, era basajja batandika okumugoba. Bw'atyo kabaka yadduka n'amaanyi ge gonna ng'obusaale bumuyitako. Yeesuula mu mugga omutono ne yeekweka okutuusa ku makya. Wabula bwe yakomawo mu kyalo yali akakasizza ekintu kimu nti Ttendo teyali mukolimire. Wabula waaliwo omuntu eyali akozesa ekikolimo ng'ekyokukweka amazima. Obudde bwe bwakya, kabaka Adrian yaddeyo mu nnyumba ya Ttendo. Yamutegeeza ebyo byonna bye yali alabye mu kibiira, era bambi Ttendo yayimirira nga tasobola kukikkiriza. N'agamba olwo kitegeeza nti abantu bano babadde bampita omukolimire olw'obulimba. Wabula nga bakyayogera, omukadde yali asinga bonna obukadde mu kyalo yajja mu mpola ng'akozesa omuggo gwe. Yatunuulira Ttendo n'amaaso agajjudde ennaku, n'amugamba nsonyiwa mwana wange, emyaka mingi nnyo nga tusirise, twatya okwogera amazima, abantu abalala nabo ne batandika okuŋŋaana bwe batyo. Omukadde yatandika okwogera. Emyaka 20 egiyise, kitaawe yali musajja mugagga era omwesi. Yalina ettaka erisinga obugimu mu kitundu kino. Mu biseera by'enjala yali agabira abantu emmere, naye Bakko tekyamusanyusa, yali ayagala ettaka eryo, era bw'atyo yamusaba alimutunze, wabula kitaawo yagaanira ddala. Mu kiro ekyo ennyumba yammwe yakwata omuliro, bazadde bo ne bafiira omwo, era ggwe wekka eyasimattuka. Bakko yakozesa omukisa ogwo okubuzaabuza abantu n'agamba nti omwana oyo wa kikolimo. Bwe batyo abantu ne batandika okukutya. Buli yali ayogera ku lwa Ttendo yatiisibwatiisibwa, abamu ne babulawo, abalala ne basirika olw'entiisa. Bwe kityo omwana ataliiko musango n'akula ng'ayitibwa omwana w'okufa. Ttendo yatandika okukulukuta amaziga, n'agamba obulamu bwange bwonna bwazimbibwa ku bulimba. Bw'atyo kabaka yamukwata ku begabega n'amugumya. Mu kiseera kye kimu Bakko yali amaze okumanya nti ekyama kye kimanyikiddwa, era yayita abasajja be mu kyama n'abalagira nti mwokye ennyumba ya Ttendo. Ekiro bwe kyatuuka, omuliro ne gutandika okusaasaana mu kyalo, era abantu ne badduka nga baleekaana. Wabula mu kavuyo ako eddoboozi ly'omwana omuto ne liwulikika, munnyambe, munnyambe! Omwana yali asigadde mu nnyumba eyali ekutte omuliro. Abantu bonna bali batidde okugenda okumutaasa, naye Ttendo teyalowooza mulundi gwakubiri. Yadduka butereevu mu muliro, era kabaka Adrian naye n'amugoberera. Oluvannyuma lw'akaseera bombi bava mu nnyumba nga Ttendo akutte omwana mu kifuba. Mwattu, abantu baasirika. Bakko bwe yalaba abantu nga batandise okukyuka endowooza, yasika ekitaala kye n'aleekaana nti wandifudde wamu ne bazadde bo. Ebigambo ebyo ne biwulikika mu kyalo kyonna, abantu bonna ne bamutunuulira. Mwattu yali yeeroopye yekka. Era omusirikale omu gwe yali asasula n'asuula ekitaala kye wansi, n'agamba n'olwekyo tubadde tukuuma omutemu. N'abalala nabo ne basuula ebyokulwanyisa byabwe, era abatuuze ne beetooloola Bakko. Ku mulundi guno tewali yakkiriza bulimba bwe. Enkeera abatuuze bonna baakuŋŋaanira mu luggya, omutambuze gwe baali bamanyi n'ayimirira mu maaso gaabwe. Mu mpola yaggyamu ekyambalo kye eky'obwavu, bw'atyo n'ayambala engoye z'obwakabaka. Abantu bonna ne bawuniikirira. Oyo ye kabaka! Buli omu yafukamira okuggyako Ttendo. Yali ayimiridde nga takkiriza bye yali alaba. N'olwekyo gwe kabaka? Kabaka yamwenya. Yenze kabaka Adrian. Nga tewakiŋŋambako? Ttendo bwe yamubuuza. Kabaka yamuddamu, nali njagala omuntu asooka ndabe ng'omuntu so si kubanga ndi kabaka. Amaziga agajja mu maaso ga Ttendo. Bw'atyo kabaka yasembera. N'amugamba najja okunoonya omumbejja, naye nazuula omukazi ow'ekisa. Kabaka yafukamira mu maaso ge n'amuyita Ttendo. Nsaba okkirize tubeere ffenna, fembi tukulembere obwakabaka buno. Abantu bonna baasirika. Ttendo yatunula ku bantu b'ekyalo, abamu baali bakaaba, abalala baali bakwatiddwa ensonyi olw'engeri gye baamuyisaamu. Oluvannyuma Ttendo yaddamu nti nzikirizza, naye nsaba onsuubize ekintu kimu. Kabaka yamuddamu kyonna ky'osaba. Ttendo yamugamba tewaliba mwana mulala aliyitibwa mukolimire olw'ebigambo by'abantu nga tebamanyi mazima.
Kabaka yaddamu n'eddoboozi ery'amaanyi, nsuubiza. Emyezi bwe gyayita ekyalo kyali kiyitibwa eky'abakolimiddwa kyakyuka. Bazimba enzizi empya, bazimba essomero, bazimba eddwaliro. Amayumba agayokebwa ne gazimbibwa buggya, abantu ne batandika okukiyita ekyalo ky'essuubi. Ku lunaku Ttendo lwe yayambazibwa engule ng'omukyala wa Kabaka, Nabbi omukadde yajja yatunulira abantu n'amwenya n'abagamba nti, "Nabagamba, kyekyobugagga ekisinga tekikwekebwa mu lubiri, wabula mu mutima omulungi abantu gwe baba bagaanye okulaba." Kabaka Adrian bw'atyo yakwata Ttendo ku mukono n'agamba nti, "Natambula mu lubiri lumu n'olulala nga nnoonya omumbejja, naye omukazi yali agenda okulokola obwakabaka bwange namusanga mu bantu ensi bye yali yeerabidde." Mwattu, tokkiriza bulimba bw'abantu kukusalirawo. Emirundi mingi abantu abalina emitima emirungi bwe baba basinga okulabibwa ng'ababi. Omutima omulungi gwe gukola omuntu ow'obwakabaka so si engule gy'ayambala. Subscribe.